akakiiko akafuga obuseegu mu ggwanga kaavudde ne kagamba Best Hotel n'abayimbi abakunama badde mu kulima abakunama n'okola tweet nova n'obuuza Gloria Gunji agenda kulyawa teri agenda kugala Best Hotel. Era government ya Mwami Museveni ngeyagala okumanya obukambwe obuli mu bannayuganda waliwo ebintu ebitalina kukwatibwako. Nkiddamu tugumidde enguzi mugiridde mugimazeewo mu bwegedde mugumidde emisango gy'Okero webale najja ng'aseka Okero n'aseka ne muwala Enzori n'agenda tugumye obutaba n'amalwaliro mu ddagala malwaliro tugumidde buli kimu. Government ya Mwami Museveni kyetokoze emyaka 4 tugumidde kampani za data data nezimubba kampani eguza data neyemubba naye kye tutagenda kugumiikiriza n'omulundi mwogumu nga mwagala wabeerewo obuzibu nga mwagala wabeerewo obutabangu mukwate ku Best Hotel. Ntambi omusajja yakuyimbira akayimba eri wamala nakagamba boda zituyamba fe boda zikola emirimu mwana wa nnyabo be baali boogera kulimba tintintiriri zaalimu fitina wamma bezanana okutunyuma amanyumba abantu ba mugaso nnyo sandi yagadde boogerweko abo bupikipiki wamma bukola omulimu gwa mugaso nnyo boda kale zaatuyambira ddala fe abanaku ndaba zaatuwonya. Tomanyi bantu boda tumanyi bantu Best Hotel begize beyambi. You're talking about morals in this case. Morals, Ntambi, morals. Kakati obuzibu obusookera ddala kati mukitegedde government temukwata ku Best gyogenda osanga ba minister ng'ali wali ng'ali mu kunywa kacaayi ng'ali kacaayi anti Best bagikolanga one stop center buli kyoyagala kyonna saluuni banka munda nalaba banka mulimu eddwaliro okitegeera jacuzzi restaurant kati mwe ekifo ebisulo ndi wa safari osobola ogenda mvuga train bakola gundi ne Uganda Tourism Board memorandum aba best abalambuza abava ebweru w'eggwanga awo either yabasookera oba we basembera nga bagenda okukuba express bagende Entebbe ku Best Hotel kifo kya bulambuzi. Omanyi sale ziyingizibwa mu ggwanga Uganda nga ziva ku Best Hotel. Omanyi amasanganze ge basasula milioni za 3.3 buli mwezi. Abakozi just unemployment bano n'abawe emirimu abakozi bali 8 abakola omu emisolo egisasulwa licenses ezisasulwa ekifo economic hub Best Hotel gojo kikwateko ngate mu kukikwatako you have overstepped your mandate mwe aba Anti-Pornographic Act amanyi gammwe gatandikira bagakomawa tugenze olwo mu mateeka. Best Hotel yes yagenda yoko n'agenda era nga bamubulidde amabulire amafu agenda okutuuka yeeri bulungi nnyo ne bwe bali bazze nabo bonna gibakoleko. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256 is happening we tugamba kaswe kigambo it is happening ngomanya oli ku Shalom 256 satana subscribing kindly twegatte ko you're missing out a lot. We are informative, mind provoking, deep analysis and commanding and authoritative and unapologetic. Yeah, subscribing notification bell so that you get notified and every time that we upload. Yeah, kandi abo mulungi okusosenze Shalom Hadadi Kawesi oli ku Shalom 256 bwe akuna siwanze ka ambane Frank Ntambi wine balukeza nga nnyonnyola ensonga ezikoza amawulire mu wiiki nga bwe gabadde azigenda into deep ayanzo gamba kati ani gwaleese olwali nga yakawuli yakafuna essimu oba ne Frank Ntambi lwakuna nga tukutusibwako bannaffe aba www.munowatch.com Munowatch mutiba gano gaffe tugamba nti tukwate emitwalo 3 egya Uganda obeere ng'osubscribing ku videos ba Uganda bonna
debate ezirowooza vijja asinga muno wakiyamala dozitegeera nti zijja kubeerawo kati yo kyekola nebedanga bavijja bonna bateekayo gwe weerondere Psycho Killer bane kafulumye Psycho Killer mwadde mukambuuza mu vijja junior yemu ku movies z'omwezi guno gye yakoze yamaanyi nnyo gendo berengo ogiraba Secret Obsession Sniper No Nation Ugly Dolls Mississippi Masala of course ne films endala Masala ya Denzel Washington gye bakolanga bagobya abayindi mu Uganda Protector Thrash Psycho Killer era ne Sniper No Nation ne vije Eminem yazikoze gye zirigendo berengo mukeberako vije Jingo naye gyali muzeyi wa kazi na film ya vije Eminem Protector eyo muchala it's a very good movie I watched it yesterday it's called Protector yes vije Jingo naye gyali ne films of course vije ISP gyali ne films ze empitirivu enyo vije uliyo gyali panange imenye chindeke kigenda ku muno wacho berengo subscribinga nabo mwabayina amasimu kwetuli bulungi nyo ku Android phones ku iOS phones ku Android TVs ne ku website yafe ya www.munowatch.com kwa films enjogerere mba videos ba Uganda bona exclusively bali oko baba yise banafa ba Munowatch mpola mpola mundaye tuli ku Munowatch ne Kampala President Museveni agisimye obake kakubakano anti bavudde ekyankwanzi President Museveni emu ku byabadde ekyankwanzi yabadde sira yagambye agenda kulwanyisa enguzi akoye President Museveni enguzi ekyasize okwewuunyisa abantu bwe yagenda alwanyisa enguzi naawe abaka ba NRM adde mu literature buli mwaka 10 bekubeka enfuufu amu ne bagamba bw'osanga tekati sente tulwanyisa nguzi ezo 40 billion zagenze tugamba akatufune ekituufu kyeki tulina kulwajjo nga minisita wa Kampala Hajati Minsa Kabanda ng'avaayo agamba sente mweze mugambe za President Museveni zatuwadde okadde 10 siza mwe bayi ba musolo President musajja mulunzi anzo batunze ku nteze yatunze ku nkoko naawe abaana be so temweraliikirira eyo singuzi ngamba ntambida analyst ntambi nga alabire ewala ensonga ya Hajati Minsa Kabanda eyo abo opposition nabyo gyocha nyinyo wekitiibwa gagamba baloza tuli basiru nga katwite ntambi ati tunyonyere ekisooka kansokere bali bogambe nti Mwami Museveni yayogedde kulwanyisa enguzi mu luzungu waliwo ebigambo bye bayita clichés kugamba ekigambo not overusing and losing meaning now it becomes a cliché ng'okikozesezza nnyo naye nga amakulu tegavaayo okitegeera sometimes we call them rhetorics now those are political rhetorics of President Museveni ekyokulwanyisa enguzi aze akyogerako but then mu report says eza aigigi yayogera nayogera ku expenditure yaba public servants nagamba ntulina okutakolingaawo we wali ekinyusi abakozi ba government okwejalabya kususso genda bweru President Museveni yavayo n'amwanukula namugaba togeza n'okwata abantu awo wesoni wa abantu bange is the same person who wants to fight corruption is the same person yatekawo IG aberenga alondola ku nsaasaanya y'ensimbi n'ebifaanaganako webiti mungeri tategerekeka and is the same person atayagala mukono gwa IG kubeda yankukwata abali b'enguzi so ndowooza ekigambo nguzi ne Uganda waliwo muzuku kitula synonymity they are synonymous ojjawo Uganda ozaawo corruption osoka corruption ozaawo Uganda gendo kebere ku World Bank Corruption Index konse 1993 eziri mu nsi ekifo Uganda kyerimu ojja kutegerera byenkugamba kunguzi ife abamu ku bantu abasinga tetulya bulinguzi tugimeketa netugibwebwena netuvuluba nawe tote amasavu yes ndambi faba na anti corruption court webale nnyo anti corruption court nkubulire kubimu kubyagiteesaawo gwe byotamanyi abali b'enguzi gwe kyolowooza anti corruption court ekyakisinga kubanga kigiteesaawo kwe kulaba bani abamanyi abali enguzi era Shalo Musengo oveyo noga bino yatowuliranga Shalo Munga bagamba nti tutaddewo sente obukadde 10 yena ina tuletera information kubali enguzi n'odduka bakikola gogo bagamba batumanyi onatumanyi nona atumanyi then they deal with you. Are you serious? That is how it works in such countries. Ngamba nenda bagikulira jino lusoke ngavaya gamba boyina gwomanya ali enguzi tochikolanga tochikola baba bamanya ntambi atumanyi na atumanyi nona atumanyi so katego it's a trap ne bino biwulira bounty police radawo milioni 10 atubulira omutemu yenna wafaanana tebazi kuwa kugaye buli gobirako biyiteko
Inabye yawayo president wa Venezuela nga abanja America agirangira. Akamumpe sente zange. Government zonna. Nabawo omusajja mugani okunsa. Government zonna njaye. So dealing nga the government. Bwe individual. Sometimes batekawo ebintu ebyo kumanya who know what. Anyamanyi. Anyamanyi ira amanyi kira amanyi kyenkanawa. Tuwe info. Wakambye kunja akola ki? Gabamanya. Banya balaba kimanyiko. Olina balaba manyiko. Ntambire namugambye. Nina achigira. Okay. Nga banotinga. Ntambye amanyi. We bale. Ntambye obodde akange moka kyakani. Omupiira gugira ntambika benji. So, ebintu ngengozi. Some president are serious. No. Someone argued, and I think that was I once idolized that man as I was growing up. Andrew Mwenda is the person I grew up listening to, reading his articles and columns. I once. But now, the things I read and heard him say versus they are different now. They are totally different. But he made an argument in 2013 of how corruption is a necessary evil. And he gave us some states as building corruption. But then, otuberanga tuna n'abantu abasobola create such arguments. Then that means corruption will be persistent. Tajja kuberanga ekola ki? Vow that it will get justifiable people. To justify why corruption should go on. Oh yes. Ajja kugamba munango likasabiranga billion nga 2 najja ku kyalo nateekako factory na employing abantu then essomero. Yeah. So kyekyo kyebadde kugamba era omu ku bantu abantu abamu bempulirirako obubi. Like, I feel pity. I feel sad. And I don't want to be pessimistic or a prophet of doom. Agenda okufuna obuzibu mu government ya Mwai Museveni. Whom yalowooza she's doing something tremendous. Twagala tumale wenguzi. Namulabye omukyalo oyo. Ng'ayogera left, right and center on all media stations. Ajajimalawo. Omutegedde omukyalo oyo. Owe Masaka. Tanamala byakaluluke. Atanamala byaki? Byakaluluke. Byawedde. Bitya. Jajja amusimba, jajja amukwasanga example. Bali babyo obwanguzi bwe. Sebe ekyo kikulaga. Tanamaliriza bibye, wakyali emisango. And she's my friend. Ntambi example. Nga bakwise mu DC y'essomero. Naga ojja ku DC ku Monday. Awakulengera HM agamba, one of the best students we have in this school is Ntambi. Togumamu muli. Ogumamu. Nonga ne banampita mu DC. Ogumamu ne Mwai Museveni bw'atyo. Okumanya enguzi ekyaliwo nnyo mu ggwanga Uganda. Wiiki ewedde batwala omukyala yani wa point blank. Agnes Nandutu. Emisango ne gimukka muvi n'amusiba emyaka ena. Nga mu eyo racket mwalimu abantu abalala 26. 25 they were let go. Then ye nagwa. Anti bana abala tebamanya ngiri mabache gatuka wabo. Abamu kubbo. Bekanga mabache gali mu compound. Kakati Mwai Museveni lastide kyankwanze mu bitu byatukoledde ebyewonyesera nga bulijjo. Yayise my daughter Namuju. Namuju najja Namuju sise. Sio na aliko gundi. Namugamba ono my daughter changed. Yachuka. Osilabye. Chegambye my daughter changed. Ono mwalo na agamba tugana nsenguza ali katuufu. Okay. Fewe tuli. Okubanga tulaba. But that daughter changed. Okay. Yes. But then she wasn't penalized. Because she changed her project. When I commit such a felony, when I commit a crime and I just apologize to the president and then the felony tenkwato omusango ne ukwata mu Shalom, then I come and I praise of how we are progressing in fighting corruption. Tori yanke njogere egamba mba amateeka muzibe. Amateeka gandibadde muzibe, but then you cannot claim as the head of state you're fighting corruption. But then when you're praising those, you're patting them at their back. Oh, this is my daughter. She changed. And then you expect anything to change. So, awo tulina obuzibu naddala mu kulwanisa enguzi that ebiseera ebisinga enguzi erwanisibwa wali kye tuyita being cultured. Nga ffe abantu. Kina kuva mu ffeeno. Kizibu nnyo okugistopingira ku level. Ani ayinza okugaana enguzi nga bagimwati? Anti bwe buzibu because we normalized it. Kyekugamba tosobola kukola ki? Tesobola kuvaawo. Tosobola kulwanisiza eno waggulu eno ng'asajja batuuse. Gwe tuwe honey, tonywa sukali. Do you have honey? Nereta, mulekeo nereta honey. Kati honey ne sweetheart bali ba mukwano. Leta honey. Tuli ku Lishi Resort Hotel. Hotel esinga mu kisaasi kyanja najjera udda wa nesanga basadiza wa nekisaasi ng'okkirira ekyanja
ku mukono gwo ogwa ddyo ng'ova mu bitaala by'ekisaasi Abagala Gardens empitirivu ennyo nga wano we tuli weeziri accommodation weeri Kiyungu weekiri akaseera konna kojjidde n'accommodation ebisulo kutandikira ddala ku mitwalo 17 25 3 nga weesulira bulungi nga kabaka ate ng'embeera nno nnyo tofuna bikuleekaanira bagiyise Lishi Resort Hotel. So mbadde nkugamba awo enguzi tesobola kubeera ng'eva when we are not cultured ngaffe kutandikira ddala eno wansi ntambi wesanga wa traffic nangamba siina musipi mugamba afande naawe okuzuutya nga mufuniza ekikondi era kyovola banti nze olumu sinenya nnyo eno okwetunulamu enguzi esinga wansi eno anti kati singa ntambi nve eno nga mpa enguzi to make my way up oba okuva mu situation kitegeeza Shalom obeera nga gwe president nange nompa ogufu era omuze guli ntambula nagwo okitegeera kati awo enguzi weeri enguzi erina kutandika kulwanisibwa nga Uganda bagikubyeko bomu nesokayo neevaawo neeriwo I'm just trying to give you a picture but if we are trying to mean that we are going to change this Uganda of us as is okulwanisa enguzi ekyo tekiriiwo era mukyala mukwano gwange nnyo Justin Nameere awo wakutte wegenderezeyo kubanga n'abafunawo bangi tafuuka biriga ne bamubiriga kubanga the beneficiaries are so many and you are trying to bajja nokulopa agamba okanga no I'm a student of history nze mbabuulira ebibeerawo ate nkugambye ti enguzi tosobola kugirwanisiza wano waggulu ina kutandikira ddala eno wansi mu migigi kitegeeza guno omugigi gwaffe gwonna gulina mala kusaanawo gusaanewo tulina okwogera ne Iran tukube nuclear awo Uganda esobola okukyuka ne balwanisa enguzi ekyokubiri otugenda ku issue gyombuuzizzaako ya Hajat Minsa Kabanda sigale Kabanda Hajat Minsa ayogedde n'agamba nti ssente zaaweereddwa malosaganya ka video kano project yakateeka ka video yako ssente tezaavudde mu nsumbi wa musolo President sente zagaba teziba za government ziba zize kuba mulunzi wa ntera tutte mu farm teziba za government ziba ye mu nsawo ye nga buno gati kampe ku baana bange ate yatugambye nja kuba waayo ko malembo ongere yatugambye abiri amala tuongere kinana naye tanaba kitwa kubanga naye agenda kinoonya so katulinze atwabiri yatusuubiza twekubeka enfuufu deni kirana kitwa neka tolaba minister bakyekubaka enfuufu olofe babiyenji Minister Minsa Kabanda ku musala gwafuna ne privileges zaafuna ku sente y'omuwi w'omusolo avugibwe ndoza convoy ya motoka nga 3 ku 4 afuna medical benefits zonna ba spouses bawe basasulwa basasulwa baba minister omanyi privileges bakwa sente baba minister do you know the privileges of becoming a minister my brother a cabinet minister bakusasula nga nze spouse allowance yes okitegeera medical insurance bwana bagudde mu gufo kuba kasuba gamu ogufu abavubuka mu cabinet ejja anaba yesiimi okitegeera so Madam Minsa wabagamba nabo bakyekubako nfuufu then it worries for omuntu ono wawansi ali mu kubeera nti omugubye mu kibuga gwe yennyini Minsa Kabanda omenye container ye wabadde ajja akawogo Katogo collection omulumbye newaka we yazimba Katogo collection eri ku hamu eri munda Ulira government yammwe erumbye n'omuntu oyo yennyini abo sente bwa savings n'azimba akayumba tolaba nyumba zibali mu kudemolishinga left right and center everywhere now this is the country nti yo omuntu owa wansi asigale nga agenda kubanga abonabulira mu nsi eno ng'etali yiye then these ministers at the expense of the taxpayers money of this Munansi we've given them every privilege we've given them everything ekitalina mu nsi ndala and then ne bagenda ekyankwanzi billions 4 nezigenda ku still the same people naye nga priorities zali badde ku bantu abalala abaleetaze ssente ezo si kuzeetaaga mu mpeke but mu services kwata ssente ezo ogenda ogula eddagala ligende mu malwaliro kwata ssente ezo zigende mu masomero zigule desks zigule chalkboards mwogera ku billion 5 wenzija kwata billions ezana you do that tebetaaga abantu individuals mu 10 cholanza I don't believe in the parish development model PDM a PDM of 1 million per household. No
this country would have been much better had the government in terms of service provisions. Okitegeera ku musolo gwe tusasula, and these things tujja kusigala tubyogera mweshalo mu mutya, but government eyo okubeera otasobola kubeera wanga gwe toliiwo kozi nsasula omusolo gwe ebeerawo ku gwe naye tomanyi rights zo oda nogamba tetubyogera. Why? Because you lack civic awareness. You don't do your civic duty as a citizen. Yes, but then we have to hold such people between our mandate, social mandate and political mandate okutukulembera. We have to hold them accountable. Kubitagenda bulungi maaso webera nguzi tujyogereko. And those are the things I've been saying for the last 3 years. Okitegeera. So these 40 billion okuzuwa the same people buli omwe 10 at the expense of obukaddaana bafuna obwomusaala ba MPs bekubeka enfuufu bafunaana buli mwezi gatako emmotoka zaba millions 2 buli term million 2. Okitegeera. They are the same people tasasula mu ddwaliro abaana basomera bwereere baba balwadde batwalibwa ne bajjanjaba ku sente still eyiyo nga medical board etudde. Okitegeera. So you would really think, does this government efa ku muntu owa bulijjo, where would the priority lie mu kaseera kano? 40 billion zigenze ku ekyo. Okitegeera. Akoze argument n'agamba nedda sente ezo siza musolo za yengo omulimi. Pozi ng'ongamba nti ente ya Mwami Museveni emu etundibwa obukadde 10 nti amatuga zaabu ennyindo ya feeza nti wogikama amata evaamu silver. Then we would argue. Twakwana embuzi z'omukyalo Muhanga biliyoni embuzi kisinza value joina ati amatuga za zaabu kati ente za President Museveni zinzo basebo. There is no way to know this is money ezize ng'omuntu. This is money ezijja mu presidential budget or state house budget ezijjira mu ezibera approved yes by the national budget zibale bowling ebiseera ebisinga classified expenditure and presidential support. Sente ezo ezijja zisasanyizibwa nga wezaagala bagita classified budget, therefore classified expenditure. There is no public accountability of what you. So you cannot easily trace who received what, why, and under what legal framework. That is the kind of money eziweebwa mu nkola eyo. Okitegeera y'abantu abo. So okuddamu ekibuuzo ziva mu national budget ne ziweebwa under classified. Mwami Museveni nazifuna sometimes as donations ne zijjanga zibeera ziyamba kuwaako bantu. Okitegeera kati kala wadde ba MPs abo lwaki obadde olitamu kire kyammwe babawa 5 billion. Now the difference is bano beba already balina kye bafunira ku national cake ku mugaati gw'eggwanga bafuna every privilege balinako zitoosi definitely ne blue band ne basiiga. Kakati donations ezimu zibeera okay. Nakwata sene n'awasimanyi minority groups ezimu ziba zeetaaga maybe nti nomugende mukolesa ku mbere nga mukola ki mwewula abakyala basiraamu definitely. Nagamba nti baba bloggers baba YouTubers tubawadde ezo okitegeera something like that nti kitegeerekeka wezibeera zizze eno naye bano already bali mu kutufunya ku expense ku budget yaffe yeggwanga wedde bali mu kufuna kekinene tewali abasinga kufuna ate nayongera n'abeeranga abawa. That is where I have issues and problems with this government. We might have issues there. Ngoragala accountability. Alan Sewanyana. Also, often a video producer no kateka be found after a few moments later. Mugamba musajja talina bwino. Aye, tusajja wa bwino. Alan Sewanyana. Musajja taba. Abera ku beach ku mazzi what? Taba nkona bwino Alan. Yake Madrid sina penalty yao. Teako nyumba. Neba nanga nakweli mu betting kamba bulire boba sente ye ku matogenda mu betting nze nkubulira betting muzibu. Omusajja Alan Sewanyana atudde n'agamba ngali omusajja talina bwino. Musajja wa bwino naye bamutaka ate bwino kyawo tawa bwino. Naka Madrid siraba penalty yao. Teka ke nyumba tunde ebibanja wewe Alan ogenda ki design nyumba kaka. Alan we want our houses. Alan Sewanyana twagala sente za betting twa betting nyumba. Netusa ku Madrid. Watugeta ku Madrid. Yavuddeko bagikubye. Now the biggest problem Alan had and it costing anga cha hostinga. Alan tayawula Alan the analyst and Alan a fan. Tabyawula bibi. Like fan wa Madrid. Mwagizi wa Madrid Alan. Mwagizi wa Chelsea, mwagizi wa Madrid. Ayagala Cristiano Ronaldo obulamu bwe.
yamwagaza Madrid amwagala so sometimes abera overcrowded with bias of chawagira. Those are some of the biggest problems we have in this media space. Abantu obutayawula commentary, abantu obutayawula analysis. Alan should be a good commentator about football. Yes, but not a good analyst about football. Yes, they are totally two different things. An analyst, you have to factor in each and everything. Side A, no side A. Lwaki buli Mbappe about tukubwa webale nnyo nga wogamba nti era gundi yankoledde akantu Fifi Pink ogamba ojja kusanyuka Fifi Pink nga Barcelona esamba Atletico ku Lwokubiri omwana oyo Lamine Yamal yavaayo nayogera egamba iti mu press conference ayin'omujjukira Pink n'akola tweet nzijukira nagamba naye omwana buli wajja okwogera nga yeewaanawaana Barcelona tewangula natujjukiza ku Spain ne Portugal okujjukira mu Nations League and some of other matches and it nature happening kati agaba oyo aba analyst analyzing the ensonga analyzing the pattern of behavior of Lamine Yamal obokitegeera so that it makes someone okubera very critical of issues patterns bichibingi byabayingiramu but otugenda kukola predictions even abantu abakola predictions benda babasinga ajja kuwa agambe omupiira ogwo nsuubira owulira nsuubira Madrid egenda kuwangula golo 2-1 olw'ensonga Bayern eno empira gyesembye okukyaza kwa Allianz Arena mu Champions League ng'ekulembedde golo 2-1 eri gyebeera egenzi gibadde zigenda okujja wano nga ABCD otunulya squad ya Bayern Munich bamisinga omusajja ono Ankerman mu namba bwete abadde asinga okubeera you understand they give you reasons but then also when they are passing on their predictions they say nsuubira guyinza okuggwa This is not a fixed match. Naye tosobola kuvaayo eri n'ogamba gugenda sigwa gusamba nyoko CRF toli prophet okitegeera gugenda M0 gwawedde dda okitegeera so I believe Alan is a very good sportsman ow'amawulire but in terms of being an analyst gets biased and that is also the same problem with Aldrin Nsubuga being a supporter of Liverpool being someone atagala Manchester United over anything English waliwo yakola statement n'agamba nti it was a tussle between Neymar and Rooney. They were exchanging words tombulira Rooney tamanyi na mupiira like okumanya omupiira kyeki bo bamanyi okumanya omupiira kwe kuno kuyisaamu ebirunga and all that people abatasobola ku defining kwa talent ne skill that even a goalkeeper who can't dribble is talented can be talented even a defender like Virgil van Dijk omukadde asobola okumanya naga ngenda kubala striker ngajja wabera jira ku speed bwete ngenda okitegeera game reading is also part of someone being talented so in Uganda in sports we have tried to win ebikono ebyo but good enough abalala bajja twali mu generation era yaba Maxali Alan Sekamati may his soul rest in eternal peace Joseph Kableta wadde Joseph yali a bit biased naye ngatekamu biasness of English football ngatajagala and all that but all praise due to people like Alan Sekamata and Maxali nga you can finish their critique of something ng'ogamba someone has provoked my mind kambere nga nkirowoozaako bwentyo ate nga kimanyi bali balina timu zebawagira Alan yalawagira Chelsea Alan Sekamati but really would he even Chelsea ku worst moments zayo ng'agenda gamba nti y'amaanyi ngasobola okugamba obuzibuli otunula esonga ekiri bwe kiti Max alina okutuuka olunaku olwo no one knows which club they are supporting okitegeera so Alan Sewanyana kindly kyanaku nnyo nti essaawa zino is idle mulimu gwaggwawo gwa parliament is trying to make a comeback of TikTok kola those we feed off his nostalgia and twamuwulirako ko musajja wa bwino back in the day but then times have moved times have changed and the way people see things he should do much better than what he's doing. Arsenal omulabawa Arsenal yayiseewo now I think tugenda kufuna semi-final ennungi zombi ties otunulira Bayern ne PSG kugenda kunyuma nti in terms of being offensing like the offense play of both teams they can be both offensive and
basobola okudamaging. Otunulira front 3 eya Bayern okuli Olise okuli Hurricane nga Lumba sometimes Gnabry nga ita ku side ene eya kono olaba basobola okubeera nga bakosa obeera ngo bawadde ekyanya. And of course Musiala Diaz of course asoka na yani Gnabry. Musiala nga alebeta wano eyo quadruple ya amaanyi. Musiala, Diaz, Olise ne Kane, they can damage any team in this world. Ogenda kweyaba naffe eri bo balina the front 3. Ya Shavskaria. Oh yo, Dembele. Then in Doure ne yalwadde. Now that is a problem team. PSG is one injury away from okubera antagonistic. Ishali ku Bayern Munich, Bayern in terms of depth. But wakaseda nga tebalina ba goalkeepers nga kuli kubani bayitori okitegeera but nibajuza wao. So muri nsubira tayi sijja kutunyumira that's if bona banabera fit ku lunaku olwo pita kujja bera mulungi. Ogwa Arsenal gulinga ugenda okubera nti bajja kwerumba awangula ogwa Arsenal nasinga okuzibira. Yagenda okira. Timu zona ziri very very offensive. Arsenal tactic yayo season eno ejiwangulidde ku point sebadde nnyo more of defense than attack okusinga ku season eri ewe. Arsenal iso kuba Atletico. Kugambi anasinga okudefending obulungi. Babo ne basamba alarm football. Atenga in terms of alarm football. In terms of alarm football. Atletico ekizanyidde emyaka 15. 16 under leadership yani ya Diego Simeone. Boche bazanye gwe mupiira gwabwe. Arsenal gwa adopted season eno chovala bantu etuka akaseera nebera coat between what tulina okubeera nga tukola akaseera kati yes oliye master wacho yajja mupiira guno nga kimanyi nti ngenda kwata abazanyi banamba teke kulamini ya mala leme kwekyusa obale mekunda mejinga nnyo ayajje nacho kubanga bazze bachi practicing bazze bachikola ku bazanyi abenjawulo erinyanga template ye kuvanga bachayina ba Godin emabegaawo okitegeera kuvanga bachayina of course Koke yakyali waawo Rodri bajja mukaawo nebo nabona template badenga yemu obeera nga gwe striker kuva kuba Diego Forlan kuva kuba Luis Suarez nga baze ba Diego Costa oba lone striker eri nenga in terms of ku defending oyino koma weno ne Alvarez omulaba nga akikola kabere Griezmann kati bo template bakola ki bajirina ekyokulala Atletico Madrid yewaka yo yakamiza yagambye kiganye ekikopo tuine ekikopo ki tuina mission yemu ya Champions League chobola ati kumpira gwe bazanya over the weekend batuza almost line up yonna nibawumuza bagezo kujja ku Barcelona nga bali very fresh bakoze nnyo atenga Barcelona yazanye nga juke ekikopo ye church wade cut points ze stretchings ne ba Rashford bazanya balamini yamal bazanya kati energy teyali yemu okiza ku steam ya Arsenal eno Arsenal demo bikopo bibiri bombi byekola ki byeyagala Champions League Premier League. Yes. Kati buli mpira Arsenal tukage kuzanya. Tena kusadaka yo. Bwebo buzibu. Osadaka kiri wole kechiba choli sure of. You are now no longer sure of the league. Kubanga Manchester kuba ku Sunday, ne kuba ne Burnley ku Lwokubiri. Muba mwenkano obubonero. If I was Arsenal, I would kuleka Premier, ngenda mu Champions League. And Champions League obuzibu. Arsenal sokuba Atletico. Why PSG simula ku final? Kati Arsenal akuba Atletico, how sure you sokuba Bayern ku final? Yali amukubyeko. Ewa. Arsenal kunje ne kubye Bayern. Ebya group stage biveeko. Chovola bantu last season era bakuba PSG mu ebinja binjebyo kugata wangu. Yes. Ebyo team wano ku knockout the gundi priorities. Bajona go mu buto. Biba bidala ntiba kibalo kamukube ebiri mulinde eriye wange. Naye bino byemwe kuba mutemuli. Kati Bayern ya ujiveeko. So Arsenal between the hard press and the rock. Ye weri awo. Kati obuzibu buli mpira kuzanyanga final. Arsenal. Eba ne pressure ya amanyi nnyo ezanya safe football mpira wa Sporting wagula byo gwa jongeni playing safe. Arsenal ya rulinga yewadde esobola okuba Sporting goal ongezo nya 5. Ne wana ebala I'm going to get hurt. Ngawo kyali ku Bournemouth. Tibagala ku committinga wala bange kyatuse ku Hugo Ekitike. I know. He committed nafuna injury na but Arsenal players cannot commit 50-50 challenges ezo. World Cup yine sembede buli mpira bagwagala ogwa league Champions League kati abazanyi tebalina kutebewayo nnyonnyo nane Henry yakyogedde nababuza ku Bournemouth where was the commitment nti magalo okuwangula omupiira kati bwe buzibu bwegenda okubeera nga efuna egenda zanya safe nnyo bali abasajja ba Atletico Madrid nga bali very very committed so you would expect eyo okubeera very anajiwangula yegenda kubeera ngeno gye bakoze ku Sporting it will be a narrow margin but Atletico ate yo moving forward offensively it can hurt you ku sides zonna
Lukman, Griezmann, Alvarez. Manyangule kuchikopa byani ekisidani omusajja oyo. Bwebo obuzibu. Sando dyabotya Manchester Arsenal. Manchester Guli gutyawo ntambire lwakuna ku Sunday kali katya. Nze mbirivingira nnyo mu patterns ze nkugambye. Manchester tebadde na season nnungi. Arsenal esokuba Manchester. Mbadde ngamba tebadde na season nnungi. But yamala neterera. Netandika okustabilizinga mpola. Kale saawa zino Manchester amaaso gonna gakiri ku kikopo kya Premier League. Kyetunuulidde. Yes. Obubonero Arsenal teba kusula Bournemouth. Kusula bubonero. Manchester kyani badde kizibu mu ne Bournemouth yabawadde lifeline. Kale kikopo bakiraba nti kate saawa zino buli kyali mikono gya Arsenal cruising. Esaawa zino kyali mikono gya Manchester cruising lwaki. Ekyaza Arsenal wejukubira bweti ne kuba ne goal. Arsenal yekyala wa Manchester. Nanti. Wekubira Man City, wekubira Arsenal ne kuba ne Burnley baba bagenda kubanga benkana obubonero nenga ate Man City insuubira ku goal difference awo webali saawa zino Arsenal singa Man City goals 3. Man City okuja ne kuba Burnley omulundi gumu layisi ne kuba ne Arsenal goals nga 2 ku advantage na chuchi layisi kalire mpira gisigadde Man City yejja kuba buli ata nani goals 3 kwambuka 2 kwambuka ate Arsenal ngekyali ne kikwate kyaye kyaki ekya defensive kuba M0 2 webityo obo kitegeera so nsuubira Man City okuwangula but era still nsuubira Man City kyaluzinga we ku mupira China Bournemouth awo Massa China Everton Massa abisawi Man City webale nnyo so naye kyaluzinga ku mipira but still ne Arsenal naye era kyaluzinga ku mipira pressure gye ine y'amaanyi ne competition ze kyasigaddemu igenda kubeerezi bala but I believe Man City igenda kuba Arsenal ku Sunday ako kyensubira mukanyumiddwa nnyo mwagala nnyo sports enyo kanyomero tukyali awo nyo ne hane ngata kwata muchayi funa suwamanyira sukali takwata alinga Jenkins bata kuchesimu ya Bruno K. Na wide muzayi wange Jenkins nagamba togeza nodamo konkubire kanga muntu yakujesimu muntu nze kyembirivinga one nze kwasi kyayogera na Bruno on a personal level si kyayogera naye but he is a good person ng'omuntu ebyatucyankalanya byonna na Bruno K byava ku show nenja nenkolera abantu and you took it to the other bad way, it is okay. Those things happen. But ngo omuntu Bruno K is a very, very nice man. Taina nnyo buzibu. Sajja ali very kind-hearted. Taina buzibu by the Bruno was my neighbor. Ngasula wonze nsula wano. Ngano mpira mugula mwenna. Ngachali ku Beverly Hills. Ngatuvera ku Beverly namulekayo nengenda Atlanta. Eri wansi. Awe mu Atlanta. Ndi wansi. Onaba ngokire New York City. We ntyo. Nenga tuli basajja ba mukyanja. Bruno K yomu kubanyaniriza mukyanja kuba namusangamu nga gutusaza mukabu zene Bruno nswa nene nga gutusaza mukabu but ngebyensiwe bibeera I know collisions zibeera we collide here and there that is life and nzolumu ndowooza nti olumu abantu okubera Rio ekyo kibeerawo abantu obutafunamu so Bruno yaffe naawe yavaawo but I don't hold any grudge wagenza okulengera kati nagenza okulengera n'olutalo Bruno lwalimu olwa Vanessa era nagwe nagamba omuntu ne mugamba for the very first time kama jukidde omwana w'obulenzi boy child emipiira egisembyeyo 3 tugikubye munda tuwangula buno omwaka twakuba gwa Suna Ben yawo kuva last year boy child yawangula Suna Ben munda wali ba munda 3-0 ogwasooka ntugenda eri kwawe netwekubiza 0-0 tuyitawo 3-0 awe goals kwani ku aggregate netukwata ogwa Haji Muzera netukuba munda boy child na wangula kado yali man si boy si child man okitegera netukwata ogwa okusatu ogwa Nsambya netukuba munda nebunywera negamba boy child yes tufunye kati kubwogerero yes nitukwata ogwa Bruno K kwade kuisa muka mu kisero eri musango gwasize kwanguyira boy child ngwa Bruno K yasise 3-11 3-11 negukuba nya yasindisa academy okitegeera yes because ensonga zona za raising idwa mu arguments eza side ya Vanessa nzomu ku bantu atayagala ku dismissinga side ya abakyala by the way abakyala balina reasons zaabwe abakyala bambayisibwa bubi abakyala batulugunyizibwa abakyala bakolebwa ebintu bingi nnyo but also tulina okwefumintirizamu ku baami nabo abaami tukolebwa ebintu naffe tufiira mu kisiro lw'ensonga nti society yo omupiira twagutandika guli 2-0 Girl Child atubeera wano
akulimu akubeeramu kati nga issues ntono nnyo zibayinza okukkiriza Shalom novayo n'ogamba nkubibwa teri ayinza kukkiriza bagamba oyo alimba si musajja kimala oba kitegeera so ensonga za Vanessa ezaaleetebwa because nali noonyamu ekinyusi is Bruno being responsible or not is Bruno committing or not tugenda okuddamu okusinziira ku byayogerwa Bruno byayogera n'ebisigadde ebirala Bruno commits kusasula school fees Bruno commits kuyamba here and there yes against ekyabasajja abangi abali eyo abaleka bannyinaffe nga talina kyawayo teyo committing ako kino whether school fees whether medical whether kagoye whether chi okitegeera so Bruno ensonga eyajja mu ddiiro nebeera nga unless otherwise ng'olina bubeezi bias ku Bruno ng'ebyaddala tolina w'omufaultingira at least for that he might have his flaws ng'omuntu nga nange bwe nina flaws zange Shalom nga naye woolina nga n'oyo atulaba we are not perfect and Bruno is not an exception he's also not perfect somewhere but for that reason that came on our table kiriza obagaana Bruno kyali kizibu nnyo ku musajja wattu okumuyiirako ettaka okitegeera so in that regard Bruno omusango ogwo mu lunaku lumu kuba twagenda ku lwokuna lwali lwakumeka ensonga ezo wezajja Bruno yakola live ne MC Mayor ne Bagulix ne bajja ne baani that was it Bruno yawanguliraawo there were no yayita nakola follow up what report ekidiridde interview kyali kiwedde ng'ensi ekitegedde era teyakola now in that same manner that same regard ensonga yebeereze ku table Shalom egenda kubaganyizaako ebirowoozo as a must yes we are going to argue back and forth ogenda kufuna abagenda okukuwagira ogenda kufuna abatagenda kukuwagira so katugambe Mwami Jenkins Mukasa Mwami Bati Badru tebali kusaidia Bruno they had their issues they raised which also may be good for them ngazi holding a water and also to other people who subscribed on same ngazi holding a water when you a public figure issues nezijja in public court kirizo obagaano ogenda kubeera n'abakuwagira n'abatakuwagira naye ebiseera ebisinga olina ffa nnyo kubakuwagira matalinga yes tolina ffa kubatakuwagira so it was very wrong if it happened for Bruno okukuba amasimu ng'akubira Jenkins ng'akubira ne Bat okuba woninga it was very wrong yabalabula waba yabalabudde baki it was very wrong kwa yadde yalinze Jenkins bakoleyo show balaba singo yingiza abantu that was not called for Jenkins ayimba for leisure just to obey is a performing is a recording artist Jenkins yes Bruno K is a performing artist whom we should gauge on bookings mulimu gundi meka mu booking list ye you cannot hold the same a recording artist nga Uncle Jenkins okitegeera so because nze ndi ku Jenkins byayogedde that was not called for okumude yalinga now ompira mazo okuguwangula kakati wogenda mubali twali tumaze okuwangula for example in terms of the public discourse that was at play and you are giving them a win ode yabadde abamaze oba sikubamala but the circumstances that came the support he got the what is it called the opinion poll yabadde amaze okujoininga there was no need I think for Mr. Bruno okubira ba Jenkins ode yabadde amaze okubira ngo owangula kaberenzi tubadde wano nobera kutoka ntalk Jenkins nakuyisamu ampisizamu emirundi mingi nnyo but not at any moment when ali mukubidde ku simu wadde bimu biyinza okubera nga byali binnuma and I felt hurt but mulingamba he's also doing what I would have done singa nze abadde mu ntebe ye nga yali ene wabweru kati omuntu oba olina linda lunaku lwe onya gudda lw'omufunye novaayo nawe n'omumamirira singa naye avaayo n'agira nga tumujjukiza nti Jenkins ojjukira nawe wakola bwoti ne bwoti kakati ate wooloma ki tulina ffe enjogera egamba nti seruka mamayute kasaakwata ku lirye ng'awoloma kati Jenkins wabeera ng'akwata ku mayute gaffe ne tuguma naffe tulinze ejjute lyerumu tulikame and I believe tajja naye kunyiiga kuba agira kugabalala so I would expect Bruno okulinda either kama nakolera ekintu kyo oba moment nejja nga nawe osobola okupookinga nzola abantu benawandika mu kataba amanya gaagani obalaba bano aba basatu bano bo balinze embootu zirivuga tulaba muno mugamba omuntu wabeera agize bw'ati afunye ebizibu teboogera ku mufu kibi tozina waliwo sente ze natereka gula nte
ngomuntu omu kubantu abasatu nga bagamba ate mukama wali kinkolera ne bafalumu tekisoboka eggwanga lijja kungubaga singa ali kinkolera eggwanga lijja kungubaga ndikuba embuutu sibavuma sibaddangamu nze ninze kapoya agamba tugule obugoma weribeera nze abasooseeyo mukama kyalibeera aleese nabo bazine oligenda mutakojanga gwa basooseeyo bazine balizina amazina kubeera bagazinako nga ndi mu kkomera okitegeera bizibu byenfunye bazina amazina ne bakola naye nze ninze olunaku lulikira bakira ate saagala abafe nakufa njagala baziba birabe nga bakyaliwo njagala bagwe eddala omuntu agwokuddalu abe nga atambula eyambule ku street yo wagwe eddala kiti kijja kunkola tajja kutegeera ti ali gudde tambi amaziga teganyuma tobalangira kuba nabyo Mayinja Lodge nga akaaba n'enfe ennaku Mayinja Lodge nga business nga amuluma nnyo kubanga bayawukana balina personal relationship etuukaawo manager Roger Lubega amulabye nga akaaba ne ngamba abantu begumbuludde omuze gw'okutonyeza amaziga gw'okuwoza ku mmunyi gwe nabyo omulala akaaba ebana bakadde bakadookamu bakabira kumu bakabira ono oba baleeta lobu oba balina bannange kati mwe ba YouTuber ashala omuntu yambi kati omuze oba okyaziza omuntu soko omwaze oba talina lobu bagesti betukyaza Alan Cruz wali badde okebera Roger oba teyaze na lobu abantu bakabira nsonga kati nsonga kyekabya Roger alina obulumi buliwa the same way this boy former ex to Black Sugar Lovins ne yakabye oyo ne kantu era ngenda nkubira omulanga Lubo wa Ahmed wewa aromatic ajeko eno mbayimbi waliyo characters nyingi solo kozesa aina mizanyo kijazanya aromatic ngamba titles phone call tuswaza no waliwo titles ezo njagala tuleeteyo kati season 4 feature Amos Lovins Adam Lovins Amos Lovins manager Roger Lubega starring tukomyeho abasajja basusse okukola akantu abantu bakizudde omusana kale katumulemu katuni kale njagala jje abafune wa aromatic ekikomenta mbyo tegera ogana tegera obulumi bantu bayita Mayinja Lodge alina obulumi Amos Lovins alina obulumi emusika pala ino nyika ino ne yayiza alina obulumi muntu obo ino obulumi tojja mu kamera ekikusukkako olumu tojja mu kamera because now point ejagana okuvayo eshow yaweredde ya Roger nga bagisazizaamu kati why what years so it was too much for what so can't wait again we so ka wait so ko one byayisemu ajjukira byayisemu who cares intambi I don't care the scene gotoina byo you're supposed to be empathetic no gotoina byo yisemu mina you're supposed to be empathetic obikuba buli muntu nobe tujidde bantu tulina ebizibu bya FIFA babiri nati you're supposed to be empathetic ngo tuze tukolera abantu tukole shegende tukaba oluvanyuma kyamususe era Ahmed Lubowa ya direct nga jealousy scandal another scandal best friend omusajja yafuna audience jategerera aromatic entertainment tebina bera complicated nnyo storylines nyangu buli omuntu ngasobola okujjamu n'azanya ebyo scandal esoka n'eyo kyusenyo tumejjera singa kyekimu so lebadde sembe eri ogisoose eno okitegeera olete ebiwala ebirungi by'ebikigule weewera ennyuma gwe prince gwe king gwe babbako omukazi gwe mugagga kati Ahmed Lubowa yamala okufuna akatiba ke yafuna niche and that is very good for creatives you have to know your niche owandiikira bani if you a writer o directingira bani o producing irani kati Ahmed Lubowa mba producers ba Uganda yategeera omuntu gwazannyira nkyali bweru mu kiyumba ayagala kumutagala ebintu biri complex nnyo ebya Lukman Ali Lukman Ali yategeera bantambi bali bajja kundaba obo kitegeera Ahmed Lubowa ye mu kirowoozi talina muntu njagala Oscar tagala Oscar ayika safuna 55k views za ku YouTube chiwedde tateke one day ngamaze tagenda jisubira mu bingi wala abantu bulina kwa abana episode empya tayiya nnyo nkufuna tayiya nnyo ne wabeeraawo gwe nayo lugero mutwe tambi yasambira nze kubuulira tayiya nnyo Ahmed Lubowa ayi yasebo kole yayi entunusu kale chengezaako okwogera omalidana n'abatanzi nono omusajja yemmere y'omukyalo chengezaako okwogera ku Ahmed is a very good creative eyazuula
kyalina okukola yazuula winning formula gyatakyusa teyekyalenjinga nnyo bwayakatikantakiwa ekizibuzibu nkakase teyekyalenjinga nnyo tagenda kukola bya Christopher Nolan tagenda kukola bya Martin Scorsese tagenda kukola bya onyo akola gundi ono musi azanya beri yanaye mufu nnyo ate kati yoyo yono byangu naawe togera kukola bya Christopher Nolan togera kwa Martin Scorsese togera kwa Quentin Tarantino siba Tyler Perry Tyler Perry nawe mbwa muba directors kati kanambaga sagala ntambyo kajaga manja roja tegedde ensonga ya mukabiza ensonga ya mukabizira Spice Diana yagenda Spice Diana we yagendera nga Roja tannamufuna tannamukama muki yateekamu tiyi ku mayimba ge bazimba gwe kyolowooza manager Roja agamu ku maziga patire nti we yali atuso okubeera nga akama mu nte ate nti we yagamba nti ngenda ku faamu ndala okitegeera kakati musajja wattu bambi obulumi ekyokubiri ente eno gye yakamangamu amata waliwo ente my beloved cow bihogo kireka Spice Diana bihogo my beloved cow bihogo if you know you know gomanyi lwaki ente eyo we yabula entalo zajja gero osoma ebyafaayo bya bihogo kuba bantu bagambye gwe kubanga mulimu ng'amaziga gabadde personal Jeff Kiwa yawukana ne Jose Chameleone teyakaba maziga Jose Chameleone yali at the time we bakolera ne Jeff Kiwa ne Jeff he was the greatest at his prime mu East Africa sina chini in Africa ngo twalizamu yomu kwabo nakwata Good Life ne bakola we yatera Good Life era still Good Life yemu ku acts ku diwe zali singa amanyi mu Africa ne beta teyakaba nakwata Shiba Karungi bali basajja kanaye ku Shiba teyakaba Shiba Karungi ne bekwata ku 2013 paka 2020 mu gumu tuyingide COVID 2022 ne bekola ki ne beta mbeteyakaba nagenda mu komeranze ntambiko kugira kitegeeza ne yakaba mukaawo kitegeeza abaana bano ab'obuwala batukabya ne batukabya ba manager ekibuzo ekikulu gwali yawuliriza kyekikabya manager kubanga tukinyonyodde wali ku basajja it was a beloved cow bihogo ojjukiramu Pasdana bihogo kiki kirina ekitumbu ekirungi kibisi Spice nanjukira gye muvudde ojjukira bihogo eyo baali baginaaza nga bagigolola bihogo nga bakira ne bagigolola paase bati nenyirira bihogo nga bakwata zino ogundi zaazo bino ebintu biri babita bitya okugulu kuno ebinuulo ekirenge nedda babita batya bino ebibeera ebya plastic bino ebibeerako nati bibyo ebinuulo byeyo obugere but there is a name oba hoofs is it a hoof a hoof then plural hoofs yes nga bakikwata ne bakinyiriza we bati bihogo ekiro nga bagibika bihogo emakindyawo bihogo nebuka musajja kakati bihogo we yabula abasajja bakaba maziga mayibira byawo bihogo kakati maybe ensonga ekya Roja enzo okubeera nga sina finances nti takyakama we yali alina kubeera nga akama but nga yagwa mu depression eyo era bayimbi bangi abagwa mu depression nga bawukanya ne babihogo babwe waliwo ne bihogo omulala ne sijja mwogera jagama naye ntambi nyakubuulira byaki naye manager yakaba amaziga again and again okitegeera abaana oba kibakabya n'abayimbi bakaba bo abayimbi tebakaaba ye abaawonye because some artists may not be talented nga they are well financed ani yayogedde ntambi ebintu statement nene mbw abayimbi abamu tebalina talent ne balina resources eziba financing ezibabezezaawo osidde owiranda nga Joiranda eya tweetings some artists are not talented but they are well financed kale Shalom ngenda kutandikira wano statement eyo ntuufu uliriza lugudde ku munyolo omuganda kaseke abadde nkusubira kwogera kintambi statement eyo Joiranda gye wakoze ntuufu obuzibu bwayo obugirimu let the talented artists complain bannange
bannange kikyo ntambi no tukivumirira we are against that Shalom 256 ntambi kyokoze ekyokuvoola Joan Nakanjako si kuvoola kwa Joan mukwano gwange toyinza gamba mbule gwe Joan is talented justify muwandiisi nga we yawandiika luliwo Kasuku oyo smart boy osobola okuleetera mami Jaden nga lwomugirayo ku kikundi ku mbaga ye ntambi wana Joiranda sikumwala namwagala nkugambye bwe nti Joiranda statement yayogedde ntuufu 10 ku 10 nti wali abayimbi nate katukomawe nga tebalina talanta wadde naye nga because finances weziri nga bajja kugulirira buli kimu ne Range Rover bagula amawulire yes bagula amawulire bagule power play bagule air play bagule Spotify playlists gundi YouTube views bazikuba ebyo naye nga talent tewali ale kiri world over si Uganda kiri world over ekyo nababerewo muyimbi nga ali talented nnyo ayimbisa gono ayimbanga ennyonza Jamie Culture Sama Soja Bajamaru waswa Epasi waswa Billy Puzzle ndi lupazo njagala kunkyakanya n'abantu benakaddamu nabo sajja twakaddamu omukasuka wantu nakayimba bakata Vixi lipada nakayimba akapya kankulaga bakata nakakuweereza bakata Vixi ono gundi gwebesiganga keza bwajja o anti-pornographic committee ayakimene Victor Kamenyi bana lili puzzle since na disappearing messages uno bakaita Vixi Kingo ili puzzle yategera audience naye nange yakansindikira so akata Friday nakatanja lipaza akayimba kakapya bakaita Vixi Kingo so he is talented he is talented tuveyo sada daga yatuyanire mu live mutuula mu butyeye mu YouTuber puzzle namwesonyiwa wala abantu benavaako mu nsenga Mukama Katonda akole kyayagala so this Friday akamba kafeka kali puzzle Vixi Kingo ne vitamin ni puzzle oyo namuvaako Gravity mutuju namuvaako bakole bibaga akayimba ka pen anaina pen Gravity kalamu yo namuvaako yakolera buli kyayagala mu nsi webiri gwaya umule yes kati mbadde kugamba nti statement ya mukwano gwaffe Joiranda Nakanjako ntuufu naye baliwo bagamba does she have the moral authority to utter that statement? She has, because she has seen it since 2018. She's going to 10 years into music. I didn't say about longevity. And then that should also tell you, because I take go Chile, if you've been there since 2018, you're making 10 years in 2 years. And then when we bring a weighing machine, weighing scale, and we put some kilograms there, and then we put you there, if they will balance, there is a big problem there. So, chanaku nyo still, mantu ajido mkutugwa exogo. People are tweeting for Elon Musk's money. So whatever comes in their brain, they nangi negase ku X. Yes. Kuensha mtu 56. Kati dagala sulanga kola tweets 15 olunako. Kasente ka Elon Musk. Nenga byawandika tasola kubyogera wali. Ku set ya after 5. Tajja akubesimu nagatu mufeeko. Aina bwe yakubira. Kasuku yagamba. Teyasoka gamba nzifati kasuku yanganja gala kulaba. Wiki ki? Ngaso China. Nantuza mu motoka. Ndete yangamba. Nangamba musajja muveeko. Twawusandise nyitaga ntumugamba ave ku after 5. Ngasa nation yeyo. Agala kusigalako. Teyamusanyusa. Agala sigala. Kaya bagwe Sunday tewakifaako. Kasukuna yakigamba. Dagala yagamba dagala songa gatumwesonyo namujjako engalo. Abadde na kyatuyamba. Ngaye waleka bali abayimbi. Mukama. Abadde na kyatuyamba. Kitufiirwe nnyo. Kyenjogedde. Andikiri jongo. Wamma omusajja akwo. Ate Shalom nezire ebyo. Nezire ebyo. Bwaba abasajja bagambe bakole kibandeke. Nze ajagala sirwanga namuleka kani nga gwe waleka Gravity ne puzzle nabaleka. Wabalekera Katonda. Namuleka. Sijja muleka. The same way kati with Fangoni Forest. Nabalekedde Katonda. Fangoni boss yankubidde simu. Nabalekedde Katonda. Nangamba let me be forever. Mundeke.
Alien Skin obanga nagwa mundeke nga tuyita ku channel Shalom 256 Shalom bimugamba bewaŋŋambye olwokuna luno yankubidde simu Alien kyemanyi ne audio agenda kugita kuba kyakayadandi codinga yagambye Shalom n'entambi excuse-moi muneesonyiwe mundabe bulabi oba nagwangwe kasite n'abanjagala eyogedde ebigambo bingi era ebiri emotional era nenkaaba nanga amaziga so nkusaba Shalom weesonyiwe Alien kubanza atera muterawo omugongo Nanga nayogedde ku shonala ngo tonna kati nkiddamu muleke siga katantu saa kuddamu kwogerako siga kuddamu kwogera ku Alien Skin Fango ni Forest saa kuddamu kwogera ku Douglas Lwanga mbalekedde Katonda. But the challenge is now you're doing a disservice towards no, but then you have a Alien yantumidde ombaka so musi babiri ombaka nabbi nga Shalom aneesonyiwe era kakasa siga kuddamu kwogera kuno gwe gusembe kwogera ku Fango. Challenge is you created a platform Shalom Independent Forum. Where? Then how will it work? Alien bw'anakola ekimuleeta mu mawulire tujja kyogerako Shalom Independent Forum. Naye nga nze Shalom Hadadi Kaweesi siga akuddamu kwogera ku Alien wabula Shalom Independent Forum yajja kujja yogera ku Alien ky'abakoze eki ani nanka tisola va ku Douglas Lwanga ne NBS kyobola nagambye okugalawo best hotel bagalemu NBS niyo tujja kutuuka yeeyo tulina okukolerako ku bantu tetukoleyoko kantu kati Douglas Lwanga kyekimuluma okumugamba nti n'emyaka gy'okola y'abavubuka kireke tudde tubadde so y'abavubuka tudde Joyiranda wage tudde ku Joyiranda kale kireke naye gwe weeguya kasozi sinze aba omusajja akuba essimu n'agamba tumuleke obadde olina gundi tufiranga tumwogeddeeko ye afiirwa ki nga twogedde afiirwa kali bagenda okubeera nga ngulizi ddulo gonna zaakangule Aja wotere ekinoge na private business. Uncle Daga, big up on yourself. Uncle Daga nchakuliko. Sijamalaga kutaka. So Joyland has no moral authority to say abali talented. Bade nkugamba twafuna obuzibu bwa X. Kada abantu batuitinga just kiba kibagidde. Nti abayimbi banje sawa zino and it's a very big challenge. They tweet more than they visit studio to do music. They go on TikTok live more than they go on stage to perform or kati everything that comes their way they utter. Now they are era mu association y'aba bloggers nakulwa jogundi yangambye secretary general afeyani juku mwezi juku nti abayimbi bamukubira amasimba bagala kweyunga ku association y'aba blogger bafuka ba blogger abayimbi these guys blogging now has become their career. Balenga president Olusania yaliwa president Olusania Mbaraka Munyagwa okay kakati nawe obuzibu naye nga kyembadde nkugamba wali waliwo kyebayita moral authority ntambi siri musajja mufumbo neewala nnyo discussions ez'abafumbo okuzoogerako authoritatively okitegeera si buli mufumbo nti mufumbo kituufu naye nze nzeewala nnyo okuzoogerako authority era nja kugira mu ango maybe eya research egamba bweti nebweti or I will do commentary. Oh yes, or I will do commentary. Naye sinza kuwa magezi when it comes to bufumbo. Nga sibulina we saawa zino. Oba kitegeera kati sina moral authority kubako wamuwe kwegamba naye mba commentingako era neegejinga semalaayo nnyo. Otugenda ku performing arts nsobola okwemalayo kubanga ne degree ina mu performing arts obo kitegeera kibedanga lawyer nga degree ina mu law wegaba mateeka ajja kwemalayo naye tuba tugenze mu science ina byakwakoma nga lemani omulala ajja kwesa emotions nga na Uganda webale nnyo kati kyenkugamba nti Joyiranda talina ene moral authority kuisa kigambo talent mu kamwake unless nga complimenting abalala Saha is talented, yes, you can use the word talent. Epas is talented, yes, you can use the word talent. But saying some artists aren't, and then the chifaranchi yabadde asiga Joyiranda that she is, but she lacks money. That if she had the money with the huge volumes of talent she had. Imagine Senga Joyiranda ina sent, nga management eri serious. Joyiranda Senga ana Grammy. Ngenda kuochi, aneda bana tuyagadde kujja. Ko Joyiranda tamanyi bano wagundi. Ono mwalani bana bali mu America. Abali ma Destiny Girls. Kati ngenda ku example lwaki Joyiranda alimba.
talimba uliriza ngenda kukumenyera abayimbi batano just katono nnyo who had volumes and volumes of money without talent and still ne batayitamu Bajola has talent nanti kati wogama no sente kuba kati wano fact ebedawo ya sente money ti money epika talentless thing ne kikola ki ne kiyitawo ngenda ate nkuwe n'abalala abatayina sente na talent era abayiseewo kugamba wona nsobola omukwatirayo kuba abatano Daddy Prince Oma no talent manyira huge kachukuru kati nzenza kubuulira abakyakuba nyamba simu katikali talent ya Prince Oma eriruda ndi yakola nnyo ekyeki mu kuyimba kwe kiki nnyo kyogamba abanengo empulira nga awanika bwati octave eyokusatu eyo yazala mu Grace Car niyo kyo kyali kitone ne katuli wano mu kuyimba he didn't have money I mean he didn't have talent but he had money but teyayitawo Prince Oma number 2 there is that guy sawa zino yabomba yatugana omwogera kuli yakuba amasimu nandi codinga naweleza Jenkins but I can still say it no yaleta sente oyo nange nazirya ne womira fansida ngatakwagala but authoritatively talent tewali talina talent yes. omuyimbi but he had money omukwane womira fansida ngatakwagala yes but he had what he had money he spent money everywhere bali luno yes every artist collaborations nazigula videos ngamaga mfura Diamond Platinum ne Dr. Isabi awo yangana otusakirimu maina chi ulani yabyegana byonna n'agamba n'okugamba agenda kunsiba munyetekako nga bankanga kakubira ennyoko kakati saagala agenda mateeka na musajja oyo bena nali nnimba si bituufu kangende ku bituufu teyalina talent Hanson he had no talent but in my opinion this is an opinion eyo ndowooza tebagisibira endowooza eyange ngamba mukulowooza okwange nsobola okubeera omukyamu oba omutuufu naye ze endowooza eyange ngamba endagira mu bantu twali tubadde nabo nga tebalina talanta omuvubuka oyo yalimu ow'envirizo yayo naye he had money but money tezinawe zamutuusa saawa zino n'abowulira abaganda bagamba bababulira owabobwe ow'omunaku joyi that it isn't about money banna abalala abatayina owokusatu ono naye yamponinga mu 2029 n'aleeta ekipapula letter of intention to sue ekika kyali ku bipande bya bidiko alya kuloni ate nakayimba akapya naye Black Sugar akola challenge yasamira musirika nawe Black Sugar akola challenge ojuka challenge yakola ku papazi ya Black Sugar nakayimba keyateekamu kamukulu kenyini namutaginga Black Sugar ngamba njagala challenge ngamanyi aluyimba lwe nenekola byonna kumbe luyimba Sugar ali kalango ngamwedde sente ngamwedde munezizo chakayabagamba ngenda Sugar Black Sugar chali wange era nawulire ennaku katoye wakusatu simwogedde bannange temukamya webibaluwa byam ntana talent babireeta bansubiza ne bakifeesi owokuna atana talent nga na sente nga alina sente kankulage toyogera Shalom manyo yasama ngobyogera shovola bali enajja kunoonya sirika oba kye kyamukabizza labayo kankulage go okakasenti sente nafunye message bannange kikola demu ashatode mu kigambo mmani kale ngenda mufuna wano kade kawungeeze jjo ndi waka nno jjo saakoze teka mu namba ye gwerinda wesirikire bannange kale ngenda mala mufuna toba kye kyamukabizza nza mufuna okakasenti naye sente azina naye ekintu kiganye yali afunye omuwala nga amupikidde ekintu atadda mu mugala banje sirika toyogera gusoma busomi
Nita ina senta bwaba kwezo senta ata omwavu. Omwavu. Katoyo naye ali awo. Tana talent. Talina talent. Baby wange togwawo. Owokutaano netoyogera amanya tisi wano boto boogedde sagala amanya. Nabanyi bakemba kagundi kama Slovene ne Black Sugar kalungi. Kalungi ha. Baby wange togwawo. Nasa. Tino yaragawo. Yaragawo. Ngatwazirya. Nange naliyako. Sibani nange nalya. Naye bakuwa. Abagwe tajja ku press conference. Nzia kuleetera ajeza buweereza. Ya Sheraton. Ne mwampa sente. Ne bajje bibalya sente. Temala sente. Oh, yes. But we didn't see him getting famous. Yakoma kunya ko lwennyini. Owo mukaaga. Muwala. Erinnya lyani? Lekane samire namba ya talent. Tumutandika. Alina talent ono. Namanyi sente zamugenda kwa bilioni 3. Napakati yadda kuki. Kasita mweru. Ate abatalina sente nga balina talent. Abatalina sente. Batano ne bawojjirana nababalabe. Abatalina sente. Nga bayimite balina sente ninga balina talent ate nga bayiseewo. Nga bayiseewo. Wala talent yokka. Talent yokka. Jamalu Waswa. Teyateekamu sente. Yali wadda. Twogere ku balo gundi bana Uganda. Epas. Talina wadde 10 kyateekamu. Ngoje kokola studio video production chiwedde. King Saha. Kabaka. Talent yemwe yimirira taliiko ebyo. Abasatu. Tracy Melon. Mwala munne yakajja no myaka 2. Abokingibwa abane shows nga 3 buli week. Mu basajja abato ono omwana ono omulaba. Ono omwana omuwala, omwana owobuwala. Omulenzi owobuwala yani. Omulenzi owobuwala. My baby. Vairota. Omulenzi owobuwala. Kati ota. Vairota ina talent. Yeta ina sente. Talina sente. Joyland abire kwa. Kagamba sigala mtalina sente. Ngamba tateka mu sente. Naye ina talent. Ina talent. Bandika lili puzzle. Tajja tumwani ina talent. Tuna vikisike on Friday. Tubere ya Shalom tukolera abantu wano. Omu babiri basatu. Kristo Panda. Intambye chokoze kyaki. Oyo nonyesho. So Kristo Panda ina talent sebo. Taina sente ni talent yemwe yimiridde. Kala abantu batulaba. Platinum. Platinum nno so muteekawo ye. Ebe walicho badonkoze wali okimanyi. Ekiki katale yandikando. Chai. Newe bajja kukomera. Mbadde wambadde. Ode lozo yogera ku gundi. Kudenga agamba omuyimbi omulala. Banda ekanya akayimiro kakombao kajja twawula. Mbadde suulidde. Ate waliwo abatalina talent. Nga tebalina na sente. Bakubali alina talent. Kano nga tebalina talent, tebalina sente. Nini bayitawo? Kapeke. Ane shware. Nze nkubuulira. Kapeke? Talina talent. Talina talent, talina sente. Naye ayiseewo. Kaba. Ye kubira akaba. Joyland awulira abantu bano. Kusomesezza nnyo. Yayiseewo. Okitegeera. Eri batuwoninsi. Tujja kwambukayo Makindye tujja mu kizungu awo. Tewali talent. Tujja kwambuka. Tewali sente. Waliyo n'omwana wa jikube peva nyeza peva jikube. Ndio oyo mwana sojo bwenda okuba hit. Wa peva. Bula oluyimba government ne lwesimba mu Joyland ina hit African Girl. Toba tunulira nze African Girl. Mubanya twenga tebanya sente kama. Teka mwanyange JPC again. Imba never peace. Oluyimba kiro gambi. Joyland. Lowooza kunze African Girl. Ogambe hit. Hit kitegeeza oluyimba abantu bonna balumanyi. JB kwata sente gino nyimbiremu African Girls wangu. JB ali mwana muto. And hit nze nakula nenkula Billie Jean nga ndumanyi nga oluyimba nga lwama. It's not my love. Lukolimire.
Wa mukalu yimbe. Ayo mukosa yatambuzanga CD za Joyiranda. So African girl hit. Abaja kundya. Abatalina talent nga tebalina na sente. Kapeke yasoka. Kapeke. Omulala. Ayisewo omwana oyo Kapeke. Ono era yeeyiya bweyi yatebali no talent eri awo. Nawe katwali mu stand bagina kwewasa. Binyiza Sherese bugu mukanso yakoze show tubiyesako yakoze show ntambi ampadde show abaina talent n'abatalina talent kati olaba ono agwa mu kategore ya gundi kyeyayogedde kati kankubulire abali mu kategore ya Joyiranda kyeyayogedde nga tebalina talent nga sente namwogere Salama Road. Munyonyo? Munyonyo anya bere munyonyo. Ndiku salama. Ndio wanza salama ne munyonyo. Salama. Anya bere munyonyo tale. Salama. Yali ku salama. No munyonyo. Netu sente tunazija bashalo nga tukuba abantu tuti. Anze ndi wasi gwampa. Nze gwampa gwensoma. Owa bana nonya. Nani ekivulu mu August yitaina talent. Ngayi anko ngayimba. Limba ki. Owo mukwano kongala no. Kana namazina galeta aga manyi muzinyi. Taina. Ha waliwo no. Mwerabidde ntia. Kamukoye na page ye. Taina talent. Sente zezimwe yimiridde bamutadde mu sente n'okutusiba. Nje wasampandisa ate koti banagamba wawandiika ki? No talent. The latest hit kugatta nyimba 10. Job Janti egamba etya. www.job baja tusibanya. Job Janti ku mutimbagano gwayo gwa www.jobjant.net bakugamba nti nogenda gwe anonya omulimu nabo abo abalina emirimu. Network kosobola okugenda oyina certificate oyina diploma oyina degree noberanga oba ne masters oba ne PhD ngo ogendako ku kyemirimu gyonna naddala emirimu egiri professional mu ggwanga erya Uganda ne mu East Africa ne mu Africa ne mu nsi yonna okutwaliza awamu. So mbasaba muberenga mugyeyunira muberenga mugendako embeera eberenga batambulira ddala bulungi nnyo banaffe aba Job Giant abayimbi nga Joyiranda mugende mufune emirimu ejja ddala mukole kuyimba si kwammwe it's not your calling sako n'abalala abayitirivu ennyo. So mugenda kuba mukubira ddala ku ssimu eno muberenga mufuna ebisingawo kubanga woba omaze okubanga owandika CV ate bano bagitunulamu ne bagiyamba okubanga esaasaana walina okubeera ng'egenda nga bagipurifyinze bulungi nnyo. Office line eri 0749 052 000 0749 052 be banaffe aba Job Giant ku mutima gano gwabwe gwa www.jobgiant.net bwe tuba tuvuddewo kaawo tulina banafa ba Biva Organic and Natural Health Products ku Richard Senjo agamba nti ogenda gendayo ku mutimbagano gwa bulira ogenda gendayo ku dduuka lye oba ku ddwaliro lye abatawanyizibwa endwadde ez'enjawulo pressure sukaali musujja twala tugende buli kalwadde konna Dr. Richard Senjobe awa Biva Organic ajja kubeera akujjanjaba asoka kukolako bulungi nnyo n'akubuuza n'ategeera ekikuluma n'akufunira eddagala nga teriva mu bibala liva mu miti liva mu bikoola liva mu muddo n'obeera ng'owona bulungi nnyo ku ndwadde eziyinza okusumbwa asangibwa side zaawo Emmengo dduka ogendewo Emmengo awo ng'oyambuka Masengere ku Muhamu Mukasa Road ojja kubeera omufuna bulungi abiri ya bogeredda sigazayo abiri mpola kale Kristo Pande agambye munno kolimba ne Spice Diana namaze kukubira Shiba mtubera personal webityo ntambi lwaki yakubidde Shiba mbulokuba alukoze ne Spice. Now the challenge I have we wali wetuva abayimbi mu kuyiiya manyi lwaki industry yaffe ejjudde nnyo a lot of mediocres mediocre abasaagamu obusaazi. They don't treat this business as a profession. Nti mulimu
abayiiya mu butonde bwabwe bonna batondebwa nga bali kintu ddala abalina kugamba the challenge eriwo Shalom mulimu abali creative abatuufu nga it's a calling mulimu n'abalala tugezese try and error tugezese oyimbi gojja okusanga nga akola emirimu nga 8 okitegeeza ebyo byonna kati nenga omuyimbi owaddala ngali mulimu guno mu DNA yaabwe mulimu ekintu ky'obwetwaze independence kyobala tolisanga era wenalaba abayimbi nga bakola federation naga bano bawedde tewali nsi yonna mbwe abayimbi bali mu union yemu ebagatta bali mu association yemu abayimbi bo mubimu kubibatunda kyobala abezala wa nnyo omuyimbi kasabera nga alina oluyimbi essaawa eyo yabeera singa amaanyi mu nsi ye mu butonde mu DNA kyaba yeewulira okitegeera togenda kumubuulira ate kino ate oli yaliwo ate biki nedda tebigenda kukola balina okwemanya pride baba nayo yabeera singa okiraba kati ogenda kusanga abayimbi bino ebyemikwano bye babeeramu ntono mukwano gwange it doesn't work abayimbi tebalina kubeera ba mikwano ebyo era kivolaba nti era ogenda okubasanga nga omukwano gwabwe gwa kiyita mu lujja okitegeera week 2 ebyo webityo you don't need to be friends kakati ate then ogateko nekiri nti oyiyiza ogenda kukola olimba n'omuntu bwatosooka okubira oli because bayi balinawo olutalo to okay you no, that means you're not an independent person and profession gyolimu ebeera nkyamu ekyasinza okunyiizako eyo statement kyadde kimu omukulu yagambye nakoze akayimba ne Spice when namaze okukakola bwe nti nenkubira Shiba are you okay with it then where did you record it in the first place kati yada asuubira nti bagenda mugamba ki bamugambe kajje nti toka releasinga kibeera nga abayimbi abategeka oba naakuyita nagamba ntambi jangu owulire mu kayimba kange nakakoze already ukakoze kati and I tell you don't release it nti it is a bad song bakikola kono omuyimbi ne batuyita ne batuwacha 10 218 nzijukira imakingi ejo abantu nga 10 listening session ya nyimba 3 mbotuwe ebirowoozo lulwale tuleka lulwale tusuula what should we have said we all said all songs are good but they are not tubala bateyayitamu oba TikTok fame eno ntambi etya enyenge gyesumbwamu abantu lwaki ba TikTok abajja nga bamaanyi nga bayimbi nga bayimbidde ku TikTok baba babulira ddala bagundi be Uganda azigundi nesheno nga ebadde enkambwe kwa ngenda kugera amazima mangi balagawa ekisookera ddala omuntu okubeera owakabi omuntu okustampinga yo authority onto the industry kangiriza ku bayimbi omuyimbi nga obuildingiddwa TikTok nga ye ku buildings never ever consider yourself as an artist yes osobola okwetira waawo mbulira toyogera kale mannya olina okubeera nga TikTok yeekuleese naye n'ogezaako okuspreadinga your wings mu birala ewalala nti TikTok yes endeese it has amplified me kati nfubye ntya okubanga my existence my presence my brand ebuna ku X ndi wamanje ndi I have my presence there ku YouTube I have my presence there ku ground I have my presence there ku mainstream I have my presence there but wosigaza ko TikTok no bero ina milioni y'abantu abakulaba milioni y'abantu mu algorithm tewera tulaba Shalom abantu nga ina milioni y'abantu ba followers wa mitwalo nkaga naye nga tomuwulira nga kutomumanyi mwalo bani webogerana nembirani ne ogenda ku TikTok yi kati those numbers 1 million followers those numbers lie kubanga baliwo machine zeekuwa system beekuyira TikTok kati TikTok kwa followers ababwerere ina bekasukira nga robots buli omu kirenga ne views eza TikTok ziri misleading nokola videos nokola video nerabwa abantu milioni emu onzo kubeera nga ebyaddalo inaka abantu ng'emitwalo 10 oba 5 nzinza kubuulira kigerageranyi ne video ya YouTube erabiddwa milioni emu kati zinakoze video ne sakozi wano ku Mandi erina abantu looza emitwalo 5 ku Mandi naye nafunye amasimu gesifunanga
kuva ku YouTube naye ku TikTok tusuba tufuna abiri asatu tufuna wadde kasimu tina videos yo emitwalo 8 biri eyo kakati ebyo views ya TikTok birimbya abantu ba friend they are stars when they are not. That is deep. I'm telling you these things. Nesinga you following abagina ku YouTube singata kwatwako. Eyo following akubanga gina ku Spotify singata kwatwako. Nego manyi 1 million subscribers ku YouTube. Ku YouTube. Mama. Nga buli video joteka ye kitone nnyo kube emitwalo ebiri. Ne ku TikTok kuteka yo video emitwalo 3. Ana. Nze byantama no kuntama. Because they don't add value. Eriawo. Kutuvumira mu comment section. Kasasiro. Negwe Shalom sejagala mukama mugambe nti nze zo views zange zenfuna ku TikTok just mpaka okota nga yegenda ku YouTube lebe sende zoba nazo. Kati jo na de nyomba. Nagula account yange ya X ya 256 clips. Nendeka ku status. Nafuna 30 viewers 2.3k. Ku status yange ya WhatsApp 2.3k wala status eyo. No nakulagonga naba sub asatu. Ku X obana ku YouTube pa kati naba ba followers bata ku X na followers atano mwenda nenga abala basita seyo bali abantu 1203 ku status abala basita seyo ne bagano gendo kadi goloza lwacho otunda nnyo ku status products zozo no kusinga ku platform these are organic badala oli alaba organic number kati TikTok eyo omuntu agira bugizibwa ati nga bagibaze nti view asajira mu court nagira okitegeera ngatamanyi na subs bigena mu analytics olabe kamanya chi obulabe average video shinabe dakika kati TikTok erimbye nnyo abantu ba friend they are stars they are famous they are celebrities they are what when they are not they are Joeylanders when they are not ngendo balabe just do something very simple ali awangoberera ogende mu bantu bo followinga olaba ina numbers nyingi olabe n'okulaba baddala omanyi ne video jasambye okuteekayo yesterday. But someone abela ku YouTube within 2 months in existence yense ejimanyi. I know. YouTube. Nitutegeera era fa abali ku YouTube twemanyi. So no babalira ku ngalo bona ngo okola ki. Obamanyi ne mirimu jabo jibakola ngo ojimanyi. Naye ku TikTok osobola ko yango mu following abiki byakoloba. Nga you don't know. So okuddamu ekibuuzo kyo. TikTok yes nya nungi sijaga mantu sinungi. Ene birungi byayo etukoledde ebirungi egase communities abantu babeerako ne beevuma babeerako ne bakola live abantu ne bajjula ne bakola ki but when you are an artist lekereme kulimba oleme ku spreading your wings kubanga TikTok ina akantu kekola nti I don't know how it naye mukasera katono nnyo kiba ki expiring mu memory y'omuntu kivuddemu era bali omusajja mutakali Budafu Jones ali Kenya rapper yagamba nti isimanyi your career is as short as a TikTok challenge. Ngaina gwajerega. Okitegeera tikaliya yeri short lived nga TikTok challenge. Kwa YouTube video ajja najibaganya ebirowoozo nefuuka topic webalenya. Okitegeera. So abayimbi bongambi lwaki bagwa. It is because bakola obwakabaka ku TikTok ne bagana okugenda okonkalinga ewala manyi Buganda n'okufuuka Buganda twatabalanga. Kochi nemugenda luddawa enesaza nemuliza kuno nemujira wa muti kaziberezi bungereza ezo kufuka zi super powers zamala kuwana ntalo nezikonkalinga ensi nezijja mu Africa mugamba Uganda yange gundi ne bazikayanira Germany otutekani Italy otutekani gundi otutekani ne bakayana kati niba nafa abayimbi bongamba bavuddeko because one TikTok inengiri gi amplifying the still mediocre people bichenjeje nebafula ebaki abakabi bafula abakabi ne balaba nti ba stars ba manyi nnyo osolusanga mu town omwana ngatadeko mask mu TikTok bali memula oba kitegeera kakati reality kicking in ndakaseda kayise bana abantu bongamba bonna abagwa aba TikTok bana ababiri ono ne munne nga bali bevuganya era ogenda okulaba nga numbers zaabwe tezakendeera so kiri ira bazirina katika nkulaga oyo omwana w'obuwala omu nti ne videos ze era zikyafuna abantu ne impact ye takyagirina omulaba 1.7 million followers ero balaba jiji ne 7,800 anane million 2 zizo nega gojijukira kugirabako nsoso gira akusimyo nayo manyi kintu baita million 2 okulaba nagame numbers zirimba zino eno million zizino 2 nenze bade sigira banga ko maze kebera
Nenga tawajja kufulipejanga. Gwe bali nnyo. Kati gwegenda ku YouTube topic nga ina million emu labo bensione batagidiscussingako. Do you know 1 million views? Okumanya YouTube yamanyi. But Diamond Platinum batukanga balina ogula bot. Buje bwongereka at least impression yambuke. YouTube ge bayita amanyi gayo. Kati bana ababiri naye bali bevuganya. Esawa zino omu nagamba kasalibwa yakole ki ayimbe. Nenga okusalawo okuyimba teyali calling. Calling kubera onoga by the way no jebbi manyi bino bitubera tuli ali muri enkwacho bichi jebbi no sobola okuyimba laira nga beka ye producer jatugende nga accidentally wafuso muyimbi accidentally kati bayimbi banji nyaba ba TikTok bekoze nga they became artists accidentally and it is just a matter of time to be like reality checking era golo kulaba tesaba zino omukwabo ababiri yafuka omuyimbi nagwe yali amupisa je bayimbe yamala namuta bayawukana da myezi ndoza nge 2-3 adesimu namuleka nagwa bulungi nnyo tewali follow back position wadde okitegeera music yalowoza mwangu bali bamuludde mu myaka 2021 abamaze okujjako kyakujjeko nga that is it okitegeera kati omwana ali mu bbanga Lina musanga walinga tugule enkoko wali ekyanja koko mukazi watu yali avuga emmotoka saba zino app buyitirivu musemi ndi wana kulishi nikamutwala okitegeera kale saba zino yaddayo mu byasooka abafe yaddayo muki mu byasooka ebyamuleeta era bera mu challenge ezo ne munne ngaba nyinyi best hotel bagenda okuddayo mu kyalo kati wendetirawo client asembayo hangina banne nettaka wano banne munguleke ettaka ababuuza mwebale nnyo kuba ku 0759204099 abagala okulambula oba 0705271973 Napolo kyabiri basakade port 18 sangibwa gaza busiika Vumba town nane wane so mujje munguleko banne ettaka weeriri kyapa ettaka mutaka kyapa so kubira omuntu afahamuza luze ku 0703 50 34 63 oba gwali mu America ngoli Bungereza oli UK oli mu USA nayo tunayo omuntu goso okwogera naye ali ku 818-826-8565 mujje tukuve takana nene bodi yenga livao polo kyabiri kyapa ku meza milioni 2 buli ploti 5 ku 10 banafe aba Apple Studios bo bagamba nti yagamba atya Sadat jali Sadat tugenda kumeta kushala mu 256 sawa anyonyole AI anyonyole ku masterclasses zituse nebifanagana ko webito so gwe ali eyongo yagala okubera ngo osoma ngo oyiga ku AI engeri janjo okubera nga kuwamu ko kasente ku mulimu gwonna by the way gwokola era sawa zino kya kuwa sente akwa sente na akumanya woyita wano ne wano ogenda kubera ofuna kasente so classes impitiri basobola kubanga omusanga ewa jibali ku offices ekatwe kawempe sakone kati bagazwa yes bayina ne offices endala esomero endala lili side ze irungujja ali no kujja joli basobola so mwabayina amasomero either kusomesa abana kuva computer studies mu classes ezawansi sakone wagulu namwe abayina businesses ezenjawulo kuba ku number 0772 66 30 18 772 66 30 18 abasembayo ngina kuzo mwezi 2 awo ku Ndere Center tulina banafe abeka band bagenda bela live in concert abeka band millions pages ogamba otya jali pages ruwama yes pages ruwama jali akutumiddeko milioni 3 abameza abantu 8 that is the table ordinary American mutwa bulijjo tugende tumire bali live in concert they are made in concert abasajja abasinga kuba live band mu East Africa batambudde amawanga gonna bagamazeyo live band teri abachira teri abasinga ataka enjawulo ke bakoze na kabagambye show yasembe yabadde ya kumande tutuba umuza mukati bagenda kuda ba live show na paka nga 2 so tugende tubayirenga tubawagira banaffe abo we batyo tugenda luddawo badombuza tata best hotel government yavudde is government or anti pornographic committee akakiika akafuga obuseegu mu ggwanga kavudde kagamba best hotel n'abayimbi abakunama badde mu kulima abakunama nokola tweet nova nobuuza Gloria Gunja agenda kulyawa oba hasegende walala nganda ensonga za best hotel yeah
Eggalwa wiiki eno bagiggala ddi era nsonga ki ezividdeko Best Hotel kubanga eggalwa? Teri agenda kugala Best Hotel. Era gavumenti ya Mwami Museveni ng'eyagala okumanya obukambwe obuli mu bannayuganda waliwo ebintu ebitalina kukwatibwako. Nkiddamu tugumidde enguzi mugiridde mugimazeewo mu bwegedde tugumye mugumidde emisango gy'Okero webale najja ng'aseka Okero n'aseka ne mumuwala enzooli n'agenda tugumye obutaba na malwaliro mu ddagala mu malwaliro tugumidde buli kimu. Gavumenti ya Mwami Museveni kyetokoze emyaka 4 tugumidde kampani za data webale nezimubba kampani eguza data ate neyamubba naye kye tutagenda kugumiikiriza n'omulundi mwogumu nga mwagala wabeerewo obuzibu nga mwagala wabeerewo obutabangu mukwate ku Best Hotel. Ntambi omusajja yakuyimbira akayimba eri wamala nakagamba boda boda zituyamba fe boda boda zikola emirimu mwana wa nnyabo be baali boogera kulimba tintintiriri zaalimu fitina wamma bezanana okutunyuma amanyumba abantu ba mugaso nnyo sandi yagadde boogerweko abo bupikipiki wamma bukola omulimu gwa mugaso nnyo boda boda kale zaatuyambira ddala fe abanaku ndaba zaatuwonya. Tomanyi bantu boda boda tumanyi bantu Best Hotel begize beyambi. You're talking about morals in this case. Morals, Ntambi, yes. Morals. Kakati obuzibu obusookera ddala kati mukitegedde gavumenti temukwata ku Best gyogenda nosanga ba minister ng'ali wali ng'ali mu kunywa kacaayi ng'ali kacaayi anti Best bagikolanga one stop center buli kyoyagala kyonna saaluuni banka munda nalaba banka mulimu eddwaliro okitegeera jacuzzi restaurant kati mwe ekifo ebisulo ndi wa safari osobola ogenda mvuga train bakola gundi ne Uganda Tourism Board memorandum aba best abalambuza bava ebweru w'eggwanga awo either yabasookera oba we basembera nga bagenda okuba express bagende Entebbe ku Best Hotel kifo kya bulambuzi. Omanyi sade ziyingizibwa mu ggwanga Uganda nga kuziva ku Best Hotel. Omanyi amusanze ge basasula milioni za 3.3 buli mwezi. Abakozi just unemployment bano n'abawe emirimu abakozi bali 8 abakola omu emisolo egisasulwa licenses ezisasulwa ekifo economic hub Best Hotel gojo kikwateko ngate mukukikwatako you have overstepped your mandate mwe aba Anti-Pornographic Act amanyi gammwe gatandikira bagakomawa tugenza olwo mu mateeka ekisookera ddala Anti-Pornographic Act oba Anti-Pornographic Committee eyali mu Father Lukodo yomu kubasookera ddala ogenda okuvisitinga ekifo ekyo ku Best Hotel. Yes yagenda yoko n'agenda era nga amubulidde amabulire amafu agenda okutuuka yeeri bulungi nnyo ne bwe bali bazze nabo bonna gwebakoleko nabeera nga babakolako kaka tewaliwo mbeera yonna mwaba komiti ate nga komiti eyo bagiteekawo obutesi amaanyi gaayo tegalina kuissuinga ban tegalina kujjawo it is an oversight role kulaba mulaba nemuga nemuwandiika recommendation but okuvayo ku kazina n'ogamba nja kubaninga where do you derive your powers madam ogwo omulimu alina okukola ekyo court ng'ate evidence ereeteddwa ensonga gye yabadde yeekwasa mbu balina kawash baleeta abaana ab'obuwala ne booza emmotoka pornography naye nga that last happened mu 2017 era Lukodo we yajja abaana okwoza emmotoka ab'obuwala kibi bagamba nti kibi naye we bakigamba Best nti kyali kibi ne bakirekera awo tebakyali wadde oyo mukyala amaze emyaka 8 taddangamu kuvisitinga wadde abantu bogendayo okumanya nti bintu betwateesako mubikola oba temubikola abagala kulaga nti bakola buzibu obuli awo kwagala kulaga nti no bakola ki bakola naye n'alimba ensi n'agamba nti omwami tumukubidde amasimu ajjajje nga tewali wadde any proof of a letter eva ku committee bo negende eyite nanyini Best bogere ku nsonga oba okitegeera so mandate yammwe gye mba mutambulira don't overreach your mandate muteeke mwewa amaanyi ge mutalina kubeera nga mukola ki nga mwewa ekyokubiri otugenda ku kigambo kya decency decency is very subjective what is decent what is not oba okitegeera
Ngenda kuwa example olaba Best Hotel eyo. Best Hotel mubimu ku bintu byakola ya making sure nti ekifo ba minors abana abato abatanetuuka tebayingira under 18. Yes, omuntu yena ayingira mbalina okubeera nga alina valid ID. Oba kitegeera balina zero tolerance ku pornographic content. Tewali wafuma kakati waliwo ebifo ebimu ebyakolebwa because now manya amateeka gano gaba galina okubeera nga gatunulira buli context. Ngenda kuwa example olete etteeka n'ogamba nti okwambala obubi gubeera musango naye nga tonnyonnyodde okwambala obubi kwekuliwa kubikka bukyala webulabika yebeera gundi tugenda kukwata muntu alina mini nga abisse kino ekitundu kino ekyawaggulu tugenda kukwata muntu alina swimming costume ali ku beach oba kitegeera kati mulimu even ebifo ebyateekebwawo nti waawo ekifo bwekiti nga tebakkiriza abaana emyaka 18 kugendamu bano bona n'abalala babeera bagenzeemu azisolonga azi ebintu ebyo tebifulumye kifo ekyo kugenda walala kibeera okay. Era twagenda mu court mu 2021 mu muzimu ku lwaki yali Supreme Court oba yali Constitutional Court one of those bagamba nti teeka lino era anti-pornography mulimu obwayiro obuli vague tebadifininze what is decency for example nibawa era gundi yawa argument yali nalukoola luyimbazi n'agamba mugenda kutuuka essere etteeka lino libeere nga lisosola even mu culture. Nawe example Karamoja. Karamoja n'okwambala tebambala. Kati webeera nga tteeka lyakukwata bambadde waba kunamye oba batambadde ng'ogende Karamoja ng'okwata abantu. Nenga it is in their cultural context. Neyabirenge ebintu ebyo bakola ki babijjamu. So nsaba government, sina government, nsaba omukyalo oyo Kezaabu. Nkwana emirimu egyokukola gikyali mingi emirala. Besides this. Best Hotel agibalekere. Restaurant baji gundi Best Hotel baji kubanga nedda n'amateeka gennyini ge bayogedde bagatuukiriza bulungi nnyo gonna buli kakwakulizo era olunaku olwajjo ebbaluwa yino Shalom ebbaluwa yino bagiwandiise ng'egenda buli wamu yino ogiraba response against of new Best Hotel as promoting pornography buli kimu ne bakistipulating ne bakopingira abantu bano wammanga ng'omukyalo otagendanga naye okumanya ki ekikolebwayo just ali kuhiyasi obo kitegeera so nange ebifo ng'ebyo mubirekere ddala bana Uganda bayombye nnyo bw'okugala Best Hotel bagale mulago okugalawo Best Hotel parliament eggalawo entambi kinene eggala kinene eggala parliament ya Uganda eggala no eyamba ki mbuulirayo pass laws nange eriwe liyambye eggwanga okugenda mu maaso bana abeewo emisala buli wiiki abavulumula amamotoka abeewa millions 2 buli wiiki twenza ntambi comparing Best Hotel ku parliament tukole opinion poll ku Shalom abantu balonde tugende ku XO tulonde okugala parliament ya Uganda ne Best bagalewo ki parliament ya gaddedda abagenda okoyo emyaka 7 at the expense of abanaku egala parliament ya gaddewo dda Best Hotel nesigala go Best Hotel ekintu abantu obufumbo bwe savings olina agamba yakali nayo kisitani kasoke mpitire wano akoleki mwana okunywayo kambo 2 bulaundi ndoke ngende natuuke wakanga dola busajja wane womunyiza akusekera busekezi nga ina waayise yakusedda obo kitegeera tekisoboka kati amateeka agali mweyo gundi gali very vague gali kati bagivunaana kyo jagwa ojiggala bade bagivunaana bya gundi bya kawash takyakolebwa kwayo kati kando night okitegeera babaga ba pornography afulumaawo teri naakwata abasajja amasimu bagatukwata ne bagatereka nogala ne weeyagala nga abaana abalala sinze nzekka naawe munywanyi ani mukwana tujja nno okubira akuli akakiiko Kezaabu kaligenda ku Best walikakasa obuwoomi tomunywa bbero tabula walikakasa so ebyogala Best Hotel berimba akatiko kanti pornography berimbira ddala nagamanyi tebagalina agaggala ekyo high court ate nga tugenda kutaganjula teeka ku tteeka okitegeera morodika nze ku bantu abagenzeyo nga bagenda kusangayo ekyeyo teriiwo baba kubeera nga babikola publicly nga bagira wano biki wali raisins naye ogenda eri n'onywa bbiyawo nga womunywedde bulungi nnyo n'ofuluma n'ogenda ebakanga okusa Jabbi Best bagigale bagirekewo bayinza okuba emiggo kola opinion poll ogende ku stage za board bagaye Best Hotel okugalawo
ne government okuwunzika egende ne government yewunzika byonna mu bigumidde naye ku kino ekya best hotel kintu kimu mu nsi mu Best Uganda Hotel. Hotel ne mwami Muhoozi Kainerugaba CDF w'eggwanga mu tweets ze ezimu ku zo nali nsoma ina gwe yagamba twesenkane ku best hotel tunyumyemu tunywe kakaawa oyo namba 2 w'eggwanga vice president wa Uganda oyo General Muhoozi General Muhoozi agikoneramu bwekezaabu ojoga gwomanyi mwami Muhoozi okubiranga best agikoneramu gwojogambe muno wowayi gwe oyagala lumba lukujjawo twaga tukwe research nga fashion 256 kakati ate nakola obuzibu research abantu nakola obuzibu obwokubiri obwokulumba abayimbi nti bambala bubi agenda babaninga you don't have those powers madam. What is decency? Naza omwagira decency. What is that? Abayimbi bambala bubi. Watch out modern realities versus rigid enforcement eyabo. Fashion world over has evolved. Esawa zino Shalom wali evolving nga mukunama. Ni utwali buzibu. Gwebiranga woweri. Gwaloza ya mbono luli. Ngokwambala empale gomano obuwala ne weberya ku malunga. Ngato wakaba kuvola ngato tusana kuyimenya kusaba sajja bakati empale tuwala bekatikiro wanonga ina bambadde empale abachala nga suiti ye ya mpale ne gunge nenga luli kyali kive okusiba enviri okwaba nabo obulenzi nga kive kati bawumulanya nnyindo gendo kebere vairo tabule mwa bumuddewo fashion has evolved okitegeera kati mu performance abana bambala crop tops miniskirts, bodo suits, esawa zona ziri bebiri mainstream. Okitegeera that is their body expression. This part of art. Kakati committee so yakudda onogamba tugenda ku tuyinza okubagala okuki tekisoboka agamanyi temugalina ate singa mukwata ku bana abobuwala mmwe webera decency ebere kubayimbi bokaboka because it has the law doesn't have to be discriminative ekiba kitugamba kitegeza okwata ku muyimbi nti ayambadde mini okwala ne ku mwana w'obuwala omulala yenna mutukwatire ku baana abobuwala baddeyo mu Gomesi emboko zijja vuga kezaabu emboko zijja kuvugirako mujawo mini tuleme kuliisa ku maaso tuleme kuliisa ku gwe mubere bulungi